bano basitula emirambo nsi agenda nga nsitula emirambo naye kyewunyisa buli mulambo gwali gwawandikibwako erinnya kati obutaana bwe baziikamu abantu abantu bebaziika edda bebazuukudde bwa bumpi tebasima mpanvu kati leero njagala tuddemu mu Illuminati. Waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webale ddala omulungi akyekuumidde ku UGNOW TV. Twaniriza era ne tukwebaza okwekumira ku channel kuno kwennyini. Webale nnyo webale ddala weyongera okusubscribinga okusharinga obubaka buneeno obwa Musumba Kango. Nkomyewo ne Musumba Kango naye nga sinaba mukuwaka kubuuzeeko. Ng'ennaku z'omwezi 6 bannange tugenda beerawo ku kisaawe kya Mbale SS Playgrounds. Ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja tulina wiiki nga 2 n'ennaku ziizaawo. Aye tujabira eyo yona wiiki tujabiramu mu Mbale City nga tubayisaamu eggaali tubajjukiza tujabirawo ku Mbale SS Playgrounds ng'ennaku z'omwezi 6. So oba olina gw'omanyi ab'ebudaadiri yonna eyo simanya Nabbowa simanya ebuduuda ab'ebuduuda bannange ensozi zeezo kati nnono awa Melody Events agamba alina quality and affordable sound osobola omuyisaamu akasimu w'oba olina embaga oba birthday oba introduction crusades concerts school parties. Agamba alina amataala alina emizindalo alina badijje bali abaalagirwa bennyini mwisemu azimba stage ennene n'entono ezikuba ebisaawe wamu ne ku bisaawe ebinene wamu ne ku bifo ebitono kisinziira gwe otegekeddewa. Ali ku WhatsApp, Facebook, Twitter. Esimu ye eri 0750688150. Musumba soko babuuzeeko abantu baffe tusimbulire ddala. Okay, abatulaba mbabuuzaako nange ku UGNOW TV mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yenze Kango Enjogo Abdieri ku Believers on the Local Ministries ematuga wensinziira okubanga mbabuuzaako. Twagala kubeebaza mwenna abalaba channel eno eya UGNOW nti mwebale nnyo mwebale eddala era mbasabira ekintu kimu kyokka Mukama banjagalire kubanga yalina okwagala okutuukiridde yalina okwagala okwanamaddala era njagala kubajjukiza nti amadda ga Kristo gasembedde tweteeketeeke. Bayibuli eyogera nega nti ajja okunona ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Kakati kyekinga weekebere golola engoye zo obeere nga tolina bbala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo Musumba Kango owa Believers on the Local Ministries nga n'olwaleero twasinzidde wano wennyini gamba ekkanisa esangibwa wano Matugga kyamirawo ku kizimbe kya Matugga Shopping Center kibuga Matugga obeera mu paaka osobola okulinnya ka taxi ka 13 ng'otuuse Matugga n'ojja n'osabako n'abasabira waneeno ku gundi. Simanya temulina buli omu mumwaniriza. Of course. Okuva ebule ne bwe. Ffe nagambye olaba twaniriza musawo muganda olwate omuntu ffe tulina bwe tugaana by the way lwakuba tugenda kuleeta obwendo wano obusawo bw'Obuganda tugenda bwokya kitegeeza nti jangu nga weetegese okuwaayo emigugu gyo. Naye nga tolina buzibu bwonna ku muntu yenna. Tetulina buzibu bwonna ku muntu yenna ate era tetusaba saavisi zaffe si za ssente za bwereere okwatibwako ku mutima gwo nga ggwe noga nti wange abasajja bano kambokyeyo n'otwokya netuwa Mukama ekitiibwa. Yo omusajja waffe gwe wali ogambye eyagamba agenda tookyayo byakkirawo bannange. Tubadde tuludde okukulaba. Nze aludde ndowooza nga simutadde mu maanyi bulungi kamukoole mutabaazi yangu oyo kyabasajja gamba tujjemu bajjeemu twakola dda ne budget wadde tetunazifuna. Bakola dda budget bakola dda budget so jangu bayobooke aliwo ye gwe ogenda mulaba nkakasa nti omwana addamu okujja njabeera ne ssente zammwe wano ate nzibaweera wano ng'alaba kati wenzija enkya bwe tukomawo enkya ntabaazi ajja kubaawo enkya ajja kubaawo tuwadde. Amiina. So mwami Mutabaazi tukwagala nnyo tukwagalira ddala ate tujja kweyongerera ddala okukwagala. Mutabaazi Yusuf abeera wano buli lunaku. Abeera wano era y'omu ku basponsa baffe wano abatusponsalinga okulabika bwe tuti kwe kuzimba kuno. Mukama kutuweera omukisa Mutabaazi Yusuf. Amiina. So Musumba yajja wano nga
nga tukyali ku ttaka nga tulinamu seminti nga wazimbe amabaati naye nga seminti tetulinawo nga tubeera nga muri mu kifuufu. Mukama n'amukuba ekigeeri n'agwa ne yeevulungula mu ttaka n'addugala n'anyiiga n'atwokya ka seminti. Oba mwagala mwenna mala ebbasabira babeerewo ekibagira simanyi. By the way twagala kugaziya kudde okweyongera kwali ekirango ebbugumu litutta nenkola ki ebbugumu litutta n'okugyamu kubanga tetugyamu kati tubasaba bw'oba nga oyagala oyimirira naffe mu kuzimba twokya akasimu ate nga pulogulamu nyingi by the way gyonna no nyingi pulogulamu tulina nyingi nga wowulira nti tulina okugula ebyuma bya crusade tugula ebyuma by'ekyaki ebyakyaki ne crusade byanjawulo byanjawulo kaakati ate tulina essomero tugenda lizimba kati tulina pulogulamu nyingi naye nze Mukama yaŋŋamba zonna nzanjule nziteekewo kubanga gwe mukisa gw'abantu be. Kati gwe ng'oyagala okutapinga amafuta gano eno ekyokukola okimanyi saagala kyogerako nnyo kuyisaamu kasimu guyisaamu akasimu gamba musumba nyina omutwalo gwange guguno kano koobasabiririrako ddala kovuunulirako ebirooto ako kennyini ke mbasomera bulijjo gwe ng'onkubirako obukubizi sooka ogiddemu tulabe eri 779 300 41 ate kweno ku screen kweri esembe yo 12 siwe kiri bamwana agiteekako ku screen agiteekako ebeerako ng'etambula ng'eriko Pastor Kango then esembe yo 12 nkubiraako tubeere nga tunyumyamu nga tusabako ffenna naye oba tolina kyakuŋŋamba kale nga tolina birooto tolina kyakunjokya tolina ki just onkubirako ne tunyumyamu nange embeera eyo nga neebowa webowamu obeerako awo n'onkubirako oyinza okunsanga saagenze mu nsi ya myoyo nga ndi awo onoonya naye gw'oyogera naye ofunayo obudde naye nze naye manyi tofuna na budde gwengaggo nze nga nzisipera na budde naye ate mba ne obudde obukwasaganya abantu ba Mukama kubanga Mukama nze yasooka nampisa mu gundi muki mu mbeera enzibu nga ntendeka okweŋŋanga akaseera kano eno kyekibulaba nti nze nsobola omala ennaku 5 nga seebasi nga naye sirumwangako tulo nga ndyoke okimanyi nti tobongoota nga sibongoota okimanyi nti nno waliwo ennaku 5 ng'okolaki nga bankubira amasimu amasimu gaba gaddala nze bankubira amasimu sobola okuba oba n'amasimu kinene nnyo ekitone nnyo 35 buli lunaku nga bantu bapya nga bantu banjawulo nga naffe abakadde gye tuli no nga n'abapya kwe bali oba n'abakadde nga kwe bali ne gonna wamu 35 naye nga buli omu ayagala essaawa nnamba oba eddakiika 5 oba essaawa teryakubira nga ayagala kuveeko mu ddakiika 10 bino ebyakikasiba ebyajja n'okujja kaakati ate nga bonna olina bahandolinga naye kati lumu nayomba Mukama nandaga akaduuka kange ak'engatto ke nali nakolewa kiseeyo mu kakiyosiki nga ŋŋamba naye Mukama amasimu nga bankubira mangi nange nkooye Mukama nandaga akasimu naŋŋamba Kango ojjukira olunaku lwe weegombanga nnyo bakasitoma bajje bagula edduuka mu dduuka lye ery'engatto nze yabagaananga okujja konze ate walugaaniranga ki olaba wonnumya kitegeeza gwe yabadde yannuma nga nze neekwasa mulogo nanga nali nkuteekateeka abantu b'eŋŋenda okuwa obayise nga bakasitoma abo kati nabeeranga wali nga weegayirira omuntu ajja kuguleko engatto emu weeti ya 7 mutwalo mpaka ku 5 nze nabeeranga nazo nga ntunda nga tomulaba kati Mukama naŋŋamba nti yababuzanga ng'ayagala njiga okuweegayirira abantu n'okukwata abantu obulungi abantu be gyansindika ebiseera wali tobakwata bulungi simanyi nali mbakwata bulungi kubanga nze abawala abamu nabakwananga n'obakwana okwo kankubuulire gwe soni emoseka naye gwe tobitegeera nayina edduuka kankabanyumize bulungi nga ndi mulokole naye nga si nnyo naye era nga ndi mulokole kati omuwala saamukwananga direct nti mukwane naye omuwala ye muntu omuzibu ennyo oba omukazi ayagala agule ku musajja ate n'abakazi abasinga pasenti esinga ne mu saluuni esaluuni ezisiba bakyala abo naye nze nensanga namubiri Olivia ng'asibira mu saluuni omuli omusajja we ziba za bakazi naye nga mulimu omusajja
wakiri nga basimba line kati oba ne baba saluni naye nga abasajja be basiba enviri z'abakazi naye nze eyo kankubuulire saluni ne beekola nze kankubuulire nensangana mu biro Olivia ng'amusibira enviiri z'abasajja ng'abasajja bamusiba enviiri era naye akimanyi nti yayo appetite eba empeddeko ezikwata mukko enviiri naye era kyekimu n'abasajja singa bavaayo baba ono omusazi w'enviiri nga mukazi byonna bigenda eyo kyokola ennaku zino abasajja eddakiika zebamala mu saaluuni nate bamala obisala enviiri babikolamu sikulabu makamasaagi nebijjamu waliwo yali ampungirako awo ewaffe awo nemugamba gwe nnyabo nse luno olususu lwange sirusiiga bizigo siruwa masaagi sibikola ki mukama yalunongosereza nzijjaako amagalo abasajja begugumbi ate naddala ababooda kasabazuula gundi saluuni bakubaana babooda nze mbabeera ate kati mbabeeramu onamanye ate naye jjukira wa booda naye kireka yeeyogerako yali wa booda naye ate mbabeeramu mbamanyi tebalina kye bankwegala ababooda okay tudde ku mulamu aye yesebo kati leero ekyakundeesezza dore twatumalirayo kasitole ka Illuminati wamu naye nga nabadde mpromisinze mu kitundu ekisooka tegenda kuwaako ku bujulizi bwange okyali mulogo kati egyo ngenda okutambulira yogenda otandikira ntuuke eyo naye lwakuba ntuvudde ku mulamwa gwakano akapoozi ke mbadde njala banyumizaako simbula enfalaasi anyway omukulu kyeka sijayagala kakati abasajja nze we nali nga nkyalimu eyo salo mwezi engatto nga ntunda engatto omuwala oba omukazi okugulako bannange omala muyita bebi naye nga gukulu oba kitegeera ekintu ekyo nakugulako kati omukwala omala mukwata kuba oti kati nga ate wendaba nga musajja yazze ate nga mutega switi ati wange nga yalina okumuguza akalimu babiri kati awo abajja kugula ku mukazi munne nga abanye abasajja ate ffe abasajja tulina enkola zaffe tuswala omukazi niwe wata omukwane naye wakulamuza ekintu oswala tolamuza na nnyo kati iwe ntyo kati mukama oyanjisamu embeera ngamba abantu bange njagala obakwate nga bakasitoma abo so nze omuntu yenna nga bwazze wabanga azze mukambwe nyina omutereeza nemufuula kasitoma wabanga azze akooye nga alina ebimusankyankalanyizira nyina omuteesereza katonda gwayagala naye nga byonna byonna ekitukoze ekyo ki tunoonya nnyo era tufuba nnyo nga wetusobola okulabika nga tuteekateekera amadda g'omwana gw'endiga kubanga tukkirize tugaane akomawo ate tewakyaliwo ddakiika kyekiva olaba amagombe gasituse nnyo okubeera nga gakola okulabika nga tafuna watuukira ate njagala okwogerako eri abantu bano bammanga nga oli kuno ku kyano nga weekyawa omuntu nga yeekyawa ng'atulaba kuyisa budde waliwo abantu abeekyawa nga yeerabira bwerabizi nagalaba bano abalaluula bakatemba kange nempulire ku kango byero byaleese bwatyo waliwo agiguddeko obugwi olwaleero ekyawandikwa kigamba lunaku tufunayo omuntu abantu abapya gemazima ekyawandikwa kigamba nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebisenge bingi mu nju ya Katonda oba mu nju mu Kristo ono gyagenda otuteekateekera gyagenda okukoma watono n'atutwale waliyo ebifo waliwo gy'omuwala yankubiddeko nange amusumba mpulidde enjiriyo era nkubidde njagala kulokoka njagala kwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wange nekinsanyusa kati ekyamaze okunsanyusa nenkitwala for that nenkireka nenkiguvaako kati leero wembadde nga neebase nempulira nga nendaba peeni zabadde nga peeni nyingi like 1000 pennies nga nyingi nga zonna ziwandiika amannya ge mu kitabo ky'obulamu nga bamalayika bwe bali bakutte bawandiika nange nga bawandiika omulimu gwange gwenkola naye nga bonna bonna bawandiika n'essanyu n'okwagala eryoyo omwana neryange abuulidde ate neryammwe baliwandiika
kubanga nawe obeera wano eno nga wobisaagiramu byonna babiwandiika. Byonna byonna babiwandiika ate bayibuli ega nti Katonda yagaa nti nze nkebera mitima munda. So waliwo abantu nga lwaki ndeese ekyawandiikibwa ekyo ekyebisenge ebingi mu nnyumba ya kitaffe. Waliwo abantu nga balina ekyejo mu Katonda. Waliwo abantu nga olina ekyejo mu Katonda. Waliwo abantu nga simunnyikivu nga abantu tebaagala kumanya omuntu mulogo, mubbi, mutemu. Njagala kugamba nti mu nnyumba ya kitaffe mulimu ebisenge bingi era Yesu yagenda okuteekateeka okutwalamu ggwe nange. Naye ekikukwatako wowulira ekigambo kino eno kikulowozese mangu nnyo okukyuka okwefunira ennyumba ey'ebisenge ebyo ebingi. ofune weweekwata. Era njagala kutandikira mabega nnyo mu bulamu bwange sometime back mu bulamu bwange obw'obulogo. Naye ngenda tandika n'okubonaabona. Omanyi waliwo akagambo akagamba nti okubonaabona si kwe kufa. Eŋŋombo ate era nga that is true. Okubonaabona si kufa. Ate nze wenakitegeerera oba okyawaana ebizibu by'olina ggwe ng'omuntu oli najja n'ebizibu ng'ate olaba wabikuwaamu ate olaba ate ye ali bubi nnyo okusinga gwe kubanga goyinza okuba obonaabona naye gwe olinawe woosula osobola ofuna kale ekyokulya kale ekiryo kimu olunaku naye oli ng'amaze ennaku eziwerako tafuna kyakulya omulamu aba akyalina emikisa. Waliwo akaseera ke ndowoozizaamu ne njagala tukagabaneko nammwe. Omanyi mmwe abandaba mundaba Pastor Kango enjoga Budeeri muyinza okulowooza nti oba oliawo nazaalibwa maka amalungi oba oliawo nakola entegeka abakatwegattako waliwo batanalaba vidiyo zaffe ate nkadde. Oyinza okulowooza nti oba nze Katonda takyayinza kumpulira, nze talina kyayinza kunkolera, nze nasemba naggwayo. Nina ebigambo enjagala okugamba olwaleero. By'omuleetedde? Nze nasima ttooyi ezijjukira nasima ttooyi n'empeza fuuti 59. Nze fuuti zwali osinza okusima empanvu? Nali nsimyeko empanvu eziwera 8. Naye olunaku nga nzaali wansi. Nga nzaali wansi ne munnange nga tukyusa n'ennyambuka n'ensika mukko ku kirebe n'enzika wansi n'ensima mukko. Waliwo ekintu kye njagala okunyumizaako gwampuliriza. Kisobole okuyimusa mulaalawo omuntu ow'omunda otandika okufuna endowooza mu ggwe nti Katonda takwerabirangako era akaseerako we katuuka n'otegeera Katonda nti Katonda asobola okukyusa obulamu bwo. Akaseera nga katuuse Katonda asobola okukyusa obulamu bwange. We namala okulayira Katonda n'akyusa bulamu bwa muntu akyuse. Ngwagala Katonda akyusa obulamu bwo oteekeddwa okukyuka. Leero ntandikidde wano nga maze okukyuka ndayidde nga we sigenda kuddamu kubba, sigenda kuddamu kwenda, sigenda kuddamu kukola bintu byesitaza mu maaso ga Katonda. Nali ndi awo ne nkwata n'ensanga nali nkyali awo mu bulamu ne nfuna omulimu ne ŋŋamba nti sigenda kuddamu kubba. Sente ze nalina zonna ne ziggwawo obwavu ne bujja. Wali obba osevinga? Nali nzibanga olumu nga mbeeramu n'obuntuntu obw'omu nnyumba obwababbi nga obumanyi. Amanyi omubbi aba n'engoye nsinga obulungi, aba n'ebitanda, aba n'emifaliso n'entebe ennungi. Nga byonna abikumpanya bukumpanya? Nga abikumpanya abeere ng'ali mu kifaananyi kyatali. Kakati ku olwo wemala okukola ebintu ebyo noonya omulimu ebyaddala omulimu gumbula. Ng'era gwandaba naawe wasobola okubeerawo omuntu kumufa ndaba nga bw'otuufa onoonyezza omulimu okumala ebbanga ng'omulimu gugaanye. Njagala owulirize bulungi emboozi eno eyinza okubeera ng'erina weegenda okutuusa mu bulamu bwo. Noonya omulimu gumbula, ntandika okutunda ku ntebe ez'omunju, ntunda ku TV, ntunda ku buli kimu, byonna biggwawo. Tolina ky'otunda, obubbi wabuvaamu. Nenva mu nnyumba ey'ebbeeyi ne ntunda ebyali bisigaddewo ne ŋŋenda mu nnyumba eya layisi. Nga manyiwo nja kweyizaawo nsobole okutuuka mu bulamu obulungi.
bannange byagaana. Omukyala waali Waali oli mubbi sikyabba nvudde ku bubbi. bwe wava mu bubbi omukyala najja No, nali nzibanga n'omukyala muyina ng'akimanyi oli mubbi nga takimanyi. Nabbako okumala omwaka gumu n'ekitundu nga nyina Olivia Namubiro. abakazi bazira okwera mukazi w'omubbi nakyo nno oti omubbi Nagamba lumu yava ku KIU anti yali student ng'asoma ku KIU ku university. Kati n'aŋŋamba n'avaayo okujja okundabako, yayita mu kkubo yasanga balina gwe bakuba. Ye olwokuba ali ku boda teyategeera ani gwe bakuba. Aya akatuuka nange ntuuse najja nziruka mu biro. Bandeeta. teyamanya ani gwe bakuba. Badde kine namugamba bankubira bwereere kati yo olw'omukwano nambudaabuda n'ensirika. Teyamanya bankubidde ki. Tewamugamba. Mubbi tugende maaso. Muwulya wayita omusumba wamwe omubbi mumuyiseemu eggaali mu comment section. Kaakati lwaki njagala olwaleero twogere ku nsonga zino kubanga nsobola okukitegeera nti kummwe abandaba waliwo omuntu alina akaseera kempitamu nnyo. Stone nze nabba naye kaakati waliwo ekintu njagala okwogerako. Kati nja we naddangayo ntyo nendaba nga biganye nentandika okuyiiya ekintu kyenyinza okukola, omulimu gwe nyinza okukola. Jjukira olw'okuba saasoma sirina mulimu gwe mmanyi ku nsi, nayina okunoonya emirimu egy'amaanyi. Kati emirimu egy'amaanyi gye nanoonya bampa ga kulima, kuba bulooka, kusima ttooyi. Emizibu kamala. Bantwalako ne mu kirombe kya Golodi ekiboga eyo emubende eyo. Ng'ogenda sima Golodi. Omubbi agenda sima Golodi. Nsime olwo sikyabba nalokose n'ensima ttooyi. Kati nze gwe nayagala fuuti ya ttooyi yali agumu mu kitundu. Fuuti emu Ewwa. ate kati yeebiri kitundu. Ane naawe ogenda tulemesa ozimba. Nze nakoma okulamuza nga fuuti ya ttooyi yali zaali kanaana. Kati erimu ebiri kitundu. Fuuti gy'olabye waka waffe twakagisimawo emmanju. erimu ebiri kitundu. Erimu ebiri kitundu. Abasimbi ba ttooyi bayongeza. Kati nja nfuna omulimu ogwo. Bwe nafuna omulimu ogwo ne ntandika okusima ttooyi. Kati we nagwagalira olunaku lumu nasima fuuti 7. 7? Olunaku olwasooka. Ng'oli munafu? Sirinaako muntu gwe nkola naye kubanga wali nali nsema nentema nenkwata ekitiyo nensuulayo waggulu. Ng'ate oyiga biyige oba wali obimanyi already? Omanyi olaba abantu bannayuganda era mwenna abampuliriza muteekeddwa okuba abagezi. Ng'agana g'ebisota. Nga temuna bagenda kubba, nga temuna bagenda kuloga, oteekeddwa osooka n'okozesa ku mutwe gwo. Kati nze nali kimanyi kali kaba kannya kansonda nnya. Kati lwaki kaba kanneema okusima? Nakasima. Nakasima. Nasima ttooyi zaali nnyingi ku kyalo n'ebyalo eby'enjawulo. Naye ttooyi yankwatako ttooyi gye nasima kubanga nasimako ez'ekinaana nasimako ttooyi ey'emeka naye fuuti yankwatako yali etuuka mu fuuti 59. Mu ttooyi zonna zewasima ngenda owulira yali ya fuuti 59. Ngenda owulira nyina abantu wenkoona bagira to baganda bange bampuliriza awantu watandika okugonderera kigenda kukuziikirayo. Nenvayo neŋŋamba nanyini ttooyi ne mugamba awantu wano nga wagonda. Naŋŋamba nze njagala fuuti 7. Gye wasima eya 59 yalina kubeera ya 7. Ne mugamba mukama wange awantu wagonda. Naŋŋamba njagala fuuti ttooyi ya 7 nga ndaba mukambwe konze wayi kangende neesimire. Kangenda nsima. Nagenda okulaba ng'awantu wenkoona wagira wati. Ntandika okwambuka. Ngenda okwambuka wansi ne wabomoka. Olomaze okwambuka. Kati nninnya akannya buli kannya ke nninnya nga waabika wagwayo. Owulira embiro.
okulinnya toyo okulinnya futi 5.9 Socket. natuuka waggulu ne mukwata omusajja ne mutuga mugamba mpa sente zange zensimidde wano ne mutuga nga ndi mulokole ng'omukutte ettayi kwata mu mumiro wenti ne mutuga ne mugamba sooka onsasule sente zange zensimidde anti yaŋŋamba ye okunsasula mala sima 7 ne mugamba wano wetuuseyo tuba tukoma kuba toyo egenda ggwamu nyinza okufa n'agaana kati namutuga nazikwata nazimpa jukira wali mubbi tamanyi nti wali mubbi obukodyo mubbi okuwumula okujja bane tuyise bulungi abakozi ate tuwulirize abakozi namutuga nazimpa ekyo nenkimaliriza kakati Stone M ebyembi bisekerwa kati eyo nemererwa ngenda ku kyalo bakitakatikamu eyo masuuliita waffe kakati munnange bwe ntuuka eyo nga nsisinkana nga nfuna mulimu jettoyo egyo nagisimanga naye kati kwolwo bajja baŋŋamba waliwo omulimu gwa kusima ntaana konze ntaana butaana akalimu kazze bamanyi ayinza okukakola okukajjawo amangu ono omusimi wa ttooyi kuba byonna byakusima ntaana konze yammeka ng'omusajja agamba mukama wange ogisimira mmeka ngamba mugaba mmeka nze futi ya ttooyi ngisimira mmeka ngisimira 1.5 mugaba mmeka nga baŋŋamba kale buli kataana katusimira 4 salamuza enena kati jjukira bali basengula abafu nga baagala entaana 11 bakwasa contract ya ntaana 11 emirambo bagireeta kiro obuwanga ebigumbagumba bagireeta kiro onze kale mugireeta sawa mmeka sawa zinawerere mu kitundu tugenda bera tutuuse onze kale nga nyingira mu ntaana nga nsiikuula nga nsima entaana 10 osima naani nze kahya kati akasente nkagaba ate eba ya futi mmeka kati obutaana bwe baziikamu abantu bebaziika edda bebazuukudde bwa bumpi tebasima mpanvu sima futi nga 3-4 bano abapya betuziika wansi betuziike wala mu futi mmeka 7 banziba tugende mu maaso naziika sisita wange ogwo omwezi ogw'omukaaga naye akataana nga nosobola n'olinnyamu bwoti kuno kugulu nga kukyali eno eyo bantaana taata bantaana mpozi eyo gye bateekako mpozi akabuli oba akabuli simanyi atya okay tugende maaso kakati munnange nga nsima entaana 8 kati ey'omunaana ngejja nsangako amayinja wansi nga waliwo amayinja ate nga bazaagala mu layini bwe bati kati mu kutwala obudde okukubakuba amayinja obudde bunzibako kati obunzibako wendaba nga bugenda buwungeera buweze essaawa nga 11 wentana wakera nkeeri nazikeera bukeezi kiro wonywera cyayi nemmere nasima entaana muganda wange olwo mukyala wange namugambye edda fumba amazzi leero tofumba kawunga nzijja nanyama era leero ttooke oyo namubiru olivyo oyo kati ye tamanyi gyentobera tamanyi nti ndi musima ntaana kati nja ndeeta abavubuka b'okukyala awo nga ngamba wayi kansisemeko 4 ku5 ku8 nziwa abasajja bano bajje bansimireko nga amayinja gafuuse amayinja tusima bajja tusima entaana ziwera sawa 2 tumaliriza entaana 2 awo 3 zona 11 entaana 11 tuzimaliriza nga bamanja kati deposit bano bali bampadde deposit kati mbagamba waako deposit waabwe ndabawagizaabwe zennyini nga bagenda nga bano bakubira tuli wano tunaatera okutuuka bananga ziwera 4 bananga ziwera 5 naye nga gyendi eyo wansi eyo nga waliyo ebiwugulu bikaaba bikusekerera wali mu nsiko wansi abaye tebajja kakati mba ndi awo nga wajjawo omuntu omu abantu 2
nga bagira ku piki nga baŋŋamba oli otya muganda wange nti webale nti nga bagamba ti munnange omulambo ogumu gukyabuze mbu gwabula mu ntaana kati nga bakyagunoonya yensonga lwaki bakeereye kyokka gwe wagisasudde nze nga ŋŋamba kale nze wendi kati mba ndi awo baneeno nga bagiranga bagamba waliwo ekintu kyenjala okwogerako ekindeetedde okunyumya ku mboozi ey'entaana kati abasajja abo bennyininyini abajja baali bazze ndowooza oba okubaako n'emikolo gye bakola gye saategeera bulungi mangu awo bagikola babuzaabuza nga bakunyuminkiriza nti waliwo omwabuze kumuleeta naye nga kye bazze okukola balina emikolo gye bazze bakole basobole olaba guli omulambo ogubuze kaakati nga bamala okukola emikolo gyabwe ng'omusajja ŋŋamba eno entaana ogiraba nti ye olaba kino ekisaanyi ko nze nkiraba eno entaana erabika yabalongo erina beera yabalongo kitegeeza tuleetamu omulongo kati tewakitegeera nde sikifaako nga bali bajja bapakulula kati nga bagenda ndowooza bazzeeyo basobole olaba omulambo guli baana zigenda owera 7 obwekiro ndi eyo wansi nkutte ejjambiya yange nyimiridde nti magamaga ntiddemu nyenda owulira embuyaga embeera etategeerekeka mu butuufu nga wali omusezi yali azze yali amaze okujja omusezi we yajja ebirowoozo byange byampa waliwo amabaati gano ge babikka ku bafu gano amabaati gano ge bateeka waggulu ku mabaati ge baserekesa kati we munnange ng'amabaati nga ebirowoozo byange bimpa nga biŋŋamba nti funa amabaati weziike mu kataana akamu weeteeke mu kataana akamu oliteekeko obikkeko nga nange nkwata awo amabulooka nga ngatuuza ku mabaati ku ntaana emu nga mbikkula wenti nga nyingira kubanga lwaki akatooki kagenda ne kakyankalana ne kazikira olw'omusezi baganda bange abampuliriza wemala nga nyingira wansi mu ntaana wekweka mu ntaana gye neesimidde nga mbeera omwo omusezi ali bweru omuwulira wekwese wansi mu ntaana neekweka mu ntaana nenkwata ejjambiya yange nengira nti nenga kati wojjira okunzijamu wojja okakasiza nti ntema kaakati mba ndi awo nga nsima nga tumala nga mala nga ngenda owulira emmotoka piipi piipi kiki nalwamu nno mba ndi awo nga baleese kumbe emmotoka ezze nga waaye sivaamu amala kujja ngenda okulaba nga yagenze naye kasita yazisimye tubaziike n'abamwendi ate nabo ne badduka ne baddukamu ne basooka ne batya ne bagamba bannaye zaali mu ntaana nsi yazisimye omanyi waliwo obulamu abantu bebalimu kati olaba bino ebigambo lwaki mbyogera njagala okuwa essuubi kubanga pasita Kangosi yali muleve esimantaana ate wenjogera bwentyo simanyi bwenza okitegeera ne kati wetuba tuwogera ku bavubuka Mukama bawadde omukisa ndi omu ku bo abavubuka bagaggagagga Mukama bayimusizza mu byensimbi ndi omu ku bo lwaki njogera ebigambo bino waliwo omuntu ali mu kaseera akazibu nga gwolaba oli mu kaseera akazibu naye imagine nga tonatuuka na mu kaseera ako ke natuukamu naye ng'owulira oweddemu essuubi ng'owulira olowooza ku kimu kuloga ng'owulira olowooza kubba kutta munno lwa kaseera ako koyitamu ng'olabanga ke kasembayo obulamu bugaanye waliwo embeera gye twalimukko gwe gy'otanaba kutuukamu abasajja bali baleeta emirambo nakwatanga obulambo bubiri omuntu bw'abeera nga bamaze okufa ayimpibwa kasita amala ennyama omugwako akalambo kafuka katono we kati abeera mu mpimpi era n'obutaana buli bwabeera nga bumpi bwe buti kubanga bakuŋŋanya amagumba ne baziika magumba
okitegeera nagenda nkwata bubiribiri nga ndeeta nziika kano nziika kali nziika kano nziika kali nga boy ndi solid netutabulaawo enkokoto netugiyiwako nemala nentege jukira nze nali contract yange yali ekoma kusima ntaana ate nga seeko neyokusima egundi zange banaye nga bambalira kasente kange nga bakankwasa owaye agala kukola ki banyongera mutwalo banatabula n'enkokoto netuyiwako n'abalala bamala nga nkwata kasente kange nga ngenda ka kati we nagenda eka naye ekyanneewuunyisa bano we basitula emirambo nsi yagenda nga nsitula emirambo naye ekyewuunyisa buli mulambo gwali gwawandiikibwako erinnya we nali nsuula entaana nga nteekamu mu ntaana kano akalonga bakaliko nakato bannange nakateeka mu ntaana eri yalimu ekisaanyi awo ne bakola emikolo ne bagamba bannaye abalongo biki ne bagamba bannaye temuziika ntaana eyo musooke mwetegereze ey'omulongo si mwangu jukira twogera ku balongo mu kitundu kyaffe ekyasoose njagala kulagako nti nembeera zaabwe nti ziyali awo zeewunyisawunyisa musooke mwetegereze bannaye bagenda okwetegereza nga mulimu n'omusota munda mu ntaana omwo nga mulimu ekisaanyi n'omusota kaakati we tumala ogiziikula okugira nga mulimu omusota n'ekisaanyi nga bakolako mikolo gyabwe awo nga baziika nga tugenda kati nze saakirowooza nti eyo endagaano naye yali emaze okunnyingiramu ngaera kirina engeri gyekinkosaamu nze saakirowooza naye nkubuulire nalina endagaano gye nali maze okuggulawo ey'okusima entaana nze gwali gusoose gwo omulimu ogukola nali sigukolangako mabiwulire osobola obutasalawo okukola kibi gwe kennyini n'osalawo okukola ekirungi kati nze nasalawo bwentyo nenyingira mu ndagaano gye simanyi natuuka akaseera nayingira ewaka wange kati baŋŋamba nti olina okunaaba ebiddagala ng'omaze ate nze saanaaba ate nze nali sibimanyi ebyo biki nali mbimanyi naye jjukira nali maze okuyingira mu ndagaano y'obulokozi ate nga sinaba kunywera bulungi natandika okufuna obuzibu bungi obusigenda bwogerako naye njagadde ekyo kiisaawo okulaga embeera gye nayitamu nti nze nayitako mu kaseera akazibu ennyo akasinga kukoolimu kati katugende ku birala omanyi leero njagadde okubagirayo akaseera nze akali kankaluubirizaako mu bulamu bwange nempulira nti kankaluubiriza ekkomera lyo teryakukaluubiriza nnyo nga okusimitaano komera likaluubiriza muganda wange ensi mu butaana nga 50 oba 100 ekkomera lyo nga lyo liri solid nnyo obuzibu lwaki bwe wafuna tobutugambyeko kale tubulireko babiri no we namala nabeera nga ndooteja emirambo nga buli kadde buli nebakawo ng'emirambo ngiroota nenzukka nga n'okutuya nantuyanye nga gingoba byali biwanvu balina emikolo gye bakola era olaba ebintu by'okusengula ebyabafu si yandibadde si bintu birungi abantu babiteekamu ati mungi okubakkiriza obbasengula babaziikidde kati ekyo kyankosa nnyo nalota bafu abo nafiirizibwa nnyo nayongera okufiirizibwa era awo kwekyo ekyalo kwenyininyini natuuka akaseera navayo ng'ensawo yange ensanyufu ku olwo naye muganda wange namaliriza nga nkyejjusa kakati tukyalina musumba kango bwebwe obuzibu munnange embeera bwetyo gyayiseemu paka wano ffe twamusangira obubbi yabuvaamu kati nja ŋŋenda embeera yankubaawo neŋŋenda eyo eruweero gye natandika okulimira mu nanansi jjukira eyo mu luweero gye natandika okulimira mu nanansi katonda gye yansinkana kati kwekyo ekyalo kwenyininyini obwavu bwe bwatukubira buli ku ngwe olwo oli naani Olivia Namubiru kati awo wanzirukirako naŋŋamba nateesa tugende ebweru ne ku ssente ezo ezimu kuzagenda ebweru ezimu ku ezo ezenanansi ezimu ku ezo ez'obulambo nagatta kwe twagattiriza
n'atandika okugenda ebweru netandika okugenda okulima ennaanansi biki ebyo n'agenda ebweru n'atandika okuba ekiro kati yagenda ebweru n'aŋŋamba obwavu bw'oliko sijja busobola buunya n'okuwunya sikyakuddidde kango sikyakuddidde mponye olwo amaze tuuka eri nankyawa kati kyekibi ekyokubiri ekintu kyasinza okunnuma ku nsi ya Mukama Katonda Oliver kunsuulawo nankyawa waliwo ku nsi kunene abantu abasuulwawo abantu bebaagala kankubulire nga Mukama akusinkanyizza olukundo lwo oba omwagalwawo omanyi abantu abamu bali mu bufumbo naye nga just sitaani abo bapaatiikamu obadde okimanyi nti sitaani naye asobola okupaatingako obufumbo n'ofuna omukazi nga naye si ye mukazi gwe wali badde ofuna ofumbo sitaani abapanze kati bwe bufumbo ng'oli mu bufumbo fine well and good naye nga toli musanyufu nga tofiiringa munno ng'oli awo tobitegeera kati nasigala nga nfiiringa lonely nembonaabona nnyo kati awo nanyiigira lwaki nkugamba ebigambo bino nti embeera embi gy'olimu gwandaba oba mpuliriza erina awantu weekusindika kati awe nanyiigira nentandika okusaba ennyo Katonda nentandika okwesuulamu eddalu nejjulume nentandika okukoola Katonda okutuusa bwe yampulira nga namuli Oliver akusuddewo nga nsuddeko awo nengenda neruweero nensiraanira ddala nnyo nembonaabona nnyo Mukama nankola ebyekisa okuntuusika wano eno wendi kati njagala kuvaayo nina kakomawo atya namubiri okomawo okubeera nga tindi naye agenda malayo omwaka nga yagendawa Saudi Arabia mu kiyumba kati mukumalayo omwaka yali bulungi nnyo ng'akola akasente ke ne bamusasula bulungi nnyo n'asevinga naye nga kati nze nentandika okumusabira essaala nga njagala aveeyo kati Mukama n'ajja ayogeranga nange enjogera gye saategeererangawo nga ndaga obubonero nga ndaga nga tulina ekkanisa gye tuzimbye naye nga atudde ku mulyango waati nga ngamba ninda nzija tuweereze kati mba ndi awo nga kati kyaŋŋumyanga nennyongera omusabira nga mu biroto mwali nentuwa akaseera nendaba nga neetamiddwa nga takomawo nentabukira Katonda n'otakoyombesa Katonda nimugaa kati okuva kati ngenda kusiba mpaka wengenda okufa era Mukama Katonda wange Olivia akomewo naye nga mu birooto ndaba ndi naye ekyo nemanya nti ndi naye kati bwe namanya okumalanya nti ndi naye nemanya nti nteekeddwa omusabira kujja kati netandika okumusindikira Katonda ayogere naye amukoleko nentandika okumusabira essaala eri ey'okukolima essaala eri alwale alumuzibwe ayisibwe bubi nemusomera Zabbuli omanyi omulokole alina Zabbuli n'amala agikusomera saagala najje bagamba n'amala agikusomera gwampuliriza oyinza okawulira namusomera Zabbuli mba ndi awo ng'atandise okulwala baera bajja giteeka mu comment section bagimanyi ate bazibu nnyo abo ate nawe bagikusomera n'owulira ekiro nze teri akyasobola ginsomera nze kati Mukama yakugjawo yampa omanyi Katonda yawa abasajja abo bamwefuulira olaba abanabbi b'obulimba bulaba mu Kampala bonna Mukama yabawadde amafuta sitaani n'atuuka n'agakozesa n'abaleka nago kati nze Mukama yampa kati nze tekyali ddogo eri Isirayiri nze situba kisasobola kukeera ndi bandoge luli twali wanene nga tuleeza awo oli n'aleeta eddagala lisuula awo nga mumulaba saaliraba twamulaba nga lisuula naye nali ndi awo omwoyo gwange ne guŋŋamba nti there is something wrong waliwo ekyamu mulyango kigenda kutta omwana asokoddewa Oliver akomawo atya omusomedde bizabbuli byo mba tasobola byesomera kati yatuuka n'alwala n'akubira agamba yakube ijjukira ali asabira wa Pastor Tom ku online okwo bujingo waani yalwala bonna n'abakubira ne bamusabira n'agaana okuwona olyano obimanyiko oba sibimanyi kati kati mu kaseera ako Katonda nange atandika okunviirayo watandika okunviirayo ntandika okulaba omukisa
mba ndi awo nga njogerako ne nazaala wange mpeyo ka school fees k'omwana akatonotono. Yagenda olede mwino omwana. Yagenda tulina Kango Famous. Kati tujja tufuna akasente nkubira munange ne mukyala wa bannange obulwadde ali atyo oba kati bamanyi muwuliza kumbe simuwulizanga nako nga mbabuuza kiki nga ne poloti baagala gitwala mununule poloti yammwe biki poloti yaffe nze ebya poloti sibimanyiiko kati bambi we baŋŋamba nti mulwadde ate nga mwagala nnyo ne mulowoozaako ne nnoonya essimu ne mukubira ne mugamba oli otya nti ndi mulwadde naye yali takyankwata nga n'okumbulookinga naye kwolwo yawulira nga kimugwanira nkubire kuba yali anneetaaga nkubire aŋŋambe nti nfube nnyo ndabirira omwana waffe nkole nve mu ebyo byendiko ebyo bindeetera obwavu ndabirira omwana waffe kati kwolwo yankwata abiŋŋambe ne mugamba tofaayo togenda kufa era nkusabira mu linnya erya Yesu wonyezebwa kati agamba nti kamunguluze naawone yali amuluma n'obulwadde wali bumuluma ne buwona mu kaseera ako nga nakamala omugamba ebigambo ebyo nensigala nga kati wayitanga essaawa nga 6 nga addamu ng'alwala bupya ng'era addamu nga nkubira amusabira kumba olwo Katonda atuconnectinga tuddemu tukwataganye enkwatagana ey'okwogerezeganyanga buli kadde kati nanga tovanga online twanyumyanga ekiro n'emisana namubiro naddamu nanjagala bupya kati ate Mukama nampa omukisa uyambulira namala nambulira nga nti poloti bagitwala simanya biki poloti yange bagenda gitwala mbadde nagula akapoloti yonsonyiwe nakagula nga sikugambye nemuga atofaayo kansasula balance enkwata balance nemusasulayo ngolo Mukama anviiriddeyo mu byensimbi naye ate nze nga nkyalina olutalo lw'okumunoonya ayogereko nange nenkasasula netudda mu pya netukwatagana bulungi nnyo naguno ogwaka bwatyo yakomawo naye kati omuwalabu atuuka akaseera by the way kano kakagenda erimu abawalabu abali ebweru w'eggwanga abali mu buwalabu osobola okubeera eyo nolowooza nti omuwalabu yalina okufuga simanyi omuwalabu yalina okusalirawo nze wulira kyenakola omuwalabu namubiri Olivia jalwala tusalawo nti tugule passport ya ticket akomewo omuwalabu agamba nti at least tulikomyawo omulambo ye takomawo omuwalabu alinnya kuki kwerima agamba nti alina osooka n'amalayo contract nemugamba gwe osaaga nemukubira omuwalabu nayomba nemujjako nazamu nemukubira nambulookinga nenziramu nenfuna endala nemugamba kati nalaba nga kiyitiridde nga omukazi agenda kufa kubanga ekyasinga okunkwatako nali njogera naye nga nesimanyi nti oba mulwadde nnyo to the extent nenja aŋŋamba mukwano nze nfudde ngenda kufa sigenda kuwona nkiwulira naye rabirira omwana wange nemugamba lwaki ogamba nti ngenda kufa naŋŋamba naye omanyi embeera gye ndi mwana eno mulaba bijaketi konze nga ajja yeesumulula esweta zino zebambala jjukira bakadama babeera mu sweta nga mu kifuba kitakyalinako mabeere nga yakogga aggwawo naye nga saala yange yemuli obubi kasayandaga bwatyo nanyiiga nenkubira omuwalabu nemugamba njagala mukazi wange akomewo n'agaana kati nentuka nemugamba sebo oganye mukazi wange akomewo tagenda kukomawo akiisi omulambo bujja okukomawo nemugamba kati from now njagala ekimuluma naawe kikulume okusiiwasiiwa n'alwala n'ayisibwa bubi nanyiga omulundi gumu nasayininga exit visa namubiru nakomawo oli n'atereera ekyali kimuluma nze kubeera nga tali nange namba omuwalabu era yamusayiningira n'akomawo era naye yatereera Katonda alina obuyinza omanyi mukyala wange yali alina obuzibu ng'olususu lwe lukunjubuka ng'alinga avaako evvu nga lumusiiwa lumuluma ng'alina kamunguluze byonna byakwata omuwalabu nebimuluma nze yabusindika kati awo nali ntandise okuzitowa mu nsi y'omwoyo nga naye nange simanyi bulungi nga nyina obuyinza naye nga simanyi bulungi nti mbuyina nze nali saagala afeera kigendero kyange kyali afe naye ekigendero kyange yali nali njagala alwale akomewo akomewo e Uganda mwefunze mufune jjukira obwavu obwali bwatwawula
bali bugenze bukendeera nga nsobola okupangisa ennyumba kati nga nsobola omulabirira nga nsobola omuliisa n'omunywesa kati nga njagala akomewo tulabe obulamu buno. Omanyi lwaki sobola ffe kwawukana ne Olivia? Nze sobola kwawukana ne Olivia, omanyi lwaki? We have a history. Tuyina ebyafaayo. Kati anti jjukira balina okulaba okutono n'okutegeera okutono, kati ate ffe tulina okutegeera okungi okw'obwakabaka bwa Katonda, at the same time tulina ebyafaayo. Kati ffe tulina okubeera ffenna. Era namubiri Oliver nkutumiddeko, nkwagala nnyo mukyala wange. Omutuletera ddi mu kamera bamulabeko? Anytime. Ojja kukkiriza omuleete? Anytime ajja. Tulina program gye tugenda otandika okukola naye wano eno nga bagiyita Janet God. Ku channel yaffe? Tugenda gikolanga naye. Era tugenda beera twagala funayo entebe ennungi. Anti manyi mukyala wange saagala atuule muno obutebe bunyiganyiga. Yatufuneyo obutebe obulungi, tufuneyo akameeza kaffe, omuzindalo gwe guteekako ku kameeza ne tukola podcast. Tujja gituulanga muno mukyala wange. Era nga bagiyita Janet God, tujja beera tunyumya obulamu bwange okuva ku day one n'obulamu bwe n'engeri ng'alwanyisibwamu. Oba oyagala okusponsoringa pulogulaamu eyo, nayo gisponsoring. Yoga nti oyinza ogaa nti obutebe obwo bwa 3.5 kambuwa we busatu. N'akameeza awo ka 2.5. Nga pulogulaamu tugitandika Janet God ng'abantu bangi nnyo nga bategeera olugendo mu kamera. Nze naye wano nga tutuula tukola pulogulaamu olugendo eri Katonda. Mukyala w'omusumba? Abakyala b'abasumba batera okubeera abasumba nabo? Mukyala wange tukulukutira amafuta ge gamu, naye for her akulukutira nnyo mu intercession program. Mwegayirizi. Ate owe mabega nga so we maaso. Kitegeeza naye ng'ekigambo akisomesa ne deliverance agikola, naye okusingira ddala ye amafuta ge mwegayiriza abeera wali emabega neyeegayirira olw'ekkanisa, neyeegayirira olw'ensi, neyeegayirira olw'omusajja we. Ge mafuta gano ge mulaba. Bayibuli eyogera nti emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeera omukazi ow'amaanyi, mabega wange waliwo Olivia. Yezuula nga ye eri gy'asinga okukubira. Omwoyo omutukuvu ali smart. So pulogulaamu eyo tugenda gikolanga n'abatulaba tubeegayiridde mutwegatteko tubeere nga tutambuza enjiri eyo mu maaso. Waliwo abantu abeetaaga okumanya obulamu bwaffe bulungi. Nga bw'anaabumanya ebyaddala ajja kutunulamu agambe nti nange nteekeddwa okugumiikirizaako kko n'omukyala wange ono nembeerako naye. Ng'ojja kulaba pulogulaamu yaffe ogambe nti nteekeddwa okulindamu Mukama anaatera okunkolera. So eyo pulogulaamu Janet God engeri gye gy'okubeera ng'ezibulamu abantu amaaso. Kaakati leero njagala tuddemuke mabega mu Illuminati. Nabagamba nti era ndowooza nga tumaliriza. Tusigaze dakika ntono. Tono ddala. Baluli ate era we twali. Ekyo kibadde kikulu kinnyumiddeko. Okay. Kaakati bamukwana bampuliriza. Nabagamba nti waliwo ebintu bibiri. Wali ku bukodyo bwa Illuminati? Nabagamba nti waliwo amagombe negeena kangateko ekiralo n'eggulu oba n'ensi gye tulimu. Eggulu kandireke tuteekeko nsi na geyeena n'amagombe. Kati byonna bye bimu. Byonna bikolera wano eno ku nsi. Byonna bikolera wano ku nsi. Kati amagombe ge mukama waabwe naye ate geyeena ye mukulu owa ku ntikko. Amagombe ye mukama waabwe. Sitaani atula magombe. Sitaani atula magombe. Naye nga akola nnyo okulabika ng'aweereza geyeena ekyokulya. Egeyeena yo wali yaani? Muliro ogutazikira, obunnyo obutakoma. Waliyo by the way waliyo ekikompe ky'obusungu bwa Katonda. Kiri magombe. Kiri geyeena. Kiri mu geyeena. Ekyo we kifuuwa ne ku nsi kuno eno bwe bulumi bwe muwulirako. Kifuuwa tekimala gafuuwafuuwa. Naye
sitaani bamalayika b'emagombe bakifuuyira nnyo abantu bano abakola ki bakifuuyira nnyo bano abantu abayita ng'oli mugenda n'oyita yesu nyamba yesu nsonyiwa ne weetonda nga bakufuuyira ekikompe ky'obusungu bwa katonda bakisumulula bamalayika b'emagombe bakisumulula kibamu obusungu bwa katonda kifuuwa omulundi gumu bwe kimala okufuuwa ekiti ne kiryoka kikola effort nejja neeyita mu bantu bonna abali mu geyeene ennyama yonna ne bavaako neekulukuta no kati wobeera mu geyeena toggwaawo bakwokya naye toggwaawo omuliro gukwokya naye toggwerera kaakati eno mu geyeena munda gy'oba ekikompe kino kiba wansinsi w'ekiti kati mu kuba wansinsi w'ekiti bakisumulula ennyama yonna yonna kuli ku mubiri esaanuuka nga woolaba butto oba amasavu neekulukuta n'osigala ng'oli kawanga n'akawanga amagumba gano gonna ne gafuuka red nekimala nekiggwawo ate ennyama neddako bupya awo malayika b'emagombe kati njagala ogezeeko tesiti ogenda okwata eryanda bwoti mu ngalo ery'omuliro tosobola likwata kyokka lyanda lya ku nsi naye guli omuliro guli extra fire gukubisiddwamu okusinga kugunene emirundi n'emirundi kati osobola okukwata guno omuliro guno gw'okunsi okumanya nga mutono nnyo n'ogukwata n'ogusuulamu oluwagi okumyuka lusobola otwala eddakiika 3-4 naye guli omuliro gw'emagombe buli ekirimu kimyufu n'abantu ababeeramu babeera bamyufu thats why nti mwoyo wabeera tayagadde kubikulira muntu oyo mutegeera nti omuntu bw'ati tosobola mutegeera kubanga abantu bonna basiriira ne bamyuka nga olaba eryanda bayengereredde kaakati amagombe gano eno kyegakolerera kiri kimu kyokka buli muntu agende mu geyeena muli kubanga ye sitaani asanyuka kulaba muntu ng'alaaja n'akaaba abonaabona kaakati nabagamba nti eri department sitaani gyatuula bagayita magombe gali kuno ku nsi ate amagombe gamuvinga gatambula gabeera gatambula gabeera ne bamalayika baago omuntu aba anaatera okufa gamuteekako akagombe malayika w'amagombe atandika okutambula naawe nga kutte n'ekifumu ekigana okukolako ayinza obeera nga akutte effumu nga lirimu musujja ayinza obeera nga akutte effumu nga lirimu accident ayinza obeera nga akutte effumu nga lirimu asirimu nga lirimu kansa abeera malayika w'emagombe kyakufunisa abawali nga akutambulirako nga n'akaddeko emagombe kavuuma kagamba waliwo gwe tugenda okuleeta kabeera kawuma tekasirika nga basanyuka kati njagala kubagamba mwena mwenna abampuliriza nti amagombe meeteefuteefu okubamira naye gayina obukodyo fenna nange gantetenkanyiza naawe gakutetenkanyiza tewaliwo n'omu gwe gatatetenkanyizangako buli muntu gabeera gamutetenkanyiza buli lunaku naye tuyitawo lwakisa tuwaguza lwakisa kaakati nalaba amagombe nga gateesa naye nga gateesa ku underground things bannanga amagombe gakutte underground power oba ebintu bye underground ne gabireeta abantu gakutte zittatu gakutte make-up oyo ajjuddemu amagombe mbabuulire make-up ajjuddemu amagombe bakola emisaayi gye bayoola ku kkubo ajjawo n'akuba accident awo najja n'ayoola emirambo omusaayi gw'emirambo egyo n'agutwala n'abagutabulatabula mu birungo ebyenjawulo ebyaddaka power ne babikolamu lipstick eye pencil n'ebirala ani ayoola sitaani ajja n'ayoola balina ekyoto kyabwe kyaka ekyoto kyaka naye bajja ne bakuŋŋaanya kuno zisaddaaka ne bazitwala ne baziyiwako kuli kati waliwo akakabinja waliwo obubinja bw'ojoyiningira waliwo obubinja bwa luminati obubinja anti omanyi abantu balina ekizibu naye mbadde njagala ompeyo pulogulaamu nga yo tetugenda kwogera kulandaga ku kintu kyonna kyonna nga tugenda kwogera ku magombe na luminati na mizimu n'emisambwa lwaki
tujja beera tulandaga nja beera mbawa different about omuzimu omusambwa ne jjini ffe byonna tubigatta wamu nti stand fire mubakolera fire era ffe tuwokya biri bo bali babakoledde ku fire waabo era buli lunaku nabo batukolera tolaba kati kansirike naye basiibule okay kakati programu eddako mbadde njagala tugikole nga twogera ku luminati kwokka ku 666 333 ne 999 999 ate nayo gyeri bulijjo sigimanyi bajjukize ekkanisa yaffe crusade manya gundi twataddewo okusaba wano ku Believers on the Local Ministries nga tusabira Lweganga ku lw'omusaayi ogugenda okuyiika mu campaign 2026 n'okusabira Mukama atuwe revive ennungi kakati twataddewo okusaba buli lwakusatu tusaba tusiiba n'okusaba buli lwakusatu ssaawa 7 tuba tutandise wanino okwegayirira twegayirira okuva ku ssaawa 7 mpaka ssaawa 1:30 nga tetuzikizza kwegayirira tetutendereza tetusinziza wabula twegayirira bwegayirizi Katonda atusaasire era tetubaako na bye tusaba wabula tugamba Mukama ne tumugamba tusonyiwe Yesu sonyiwe eggwanga sonyiwe abakulembeze Museveni musonyiwe Bobi Wine musonyiwe buli omu musonyiwe Mukama bakyamaani b'ekitundu basonyiwe tusonyiwe so tubasaba mujje twegayirire Mukama mujje tusabe Mukama atuviireyo oyinza okubeera nga oyagala okusupportinga service ezo onkubirako ku ssimu oyagala okujja tusabeko ffenna bannaye kino muyina amakyaki gye musabira Yesu naye ku luno olwokusatu mbasaba mujje tusabire famire zaffe obutayiwa musaayi sabire baganda baffe obutayiwa musaayi sabire ensi yaffe okusigala n'obwetowaze n'obutebengefu kubanga jjukira nabagamba nti Trump bwatuula mu lukwe bulina enteekateeka ey'okwagala mbu okulwanyisa Uganda okuba Uganda naye mbabuulire bemukuba temubamanyi mubeere n'entalo zammwe n'ebizibu byammwe naye ffe tuzannya tusaba tujja bakuba tteeka ey'obunnabbi gye mujja okugwa temumanyiiyo ffe ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri ffe tulina mbundu zisobola mu mundu zammwe ne tulina emmundu ekubba nuclear nga ya bwakabaka bwa Katonda so mujje tusabe nga tusabira ensi yaffe Mukama bawe omukisa nsangibwa Matugga ku namba y'essimu eri 779 300 41 2 nkubiraako kwe namba y'essimu twogeremu ku birooto okusabirako oba oyagala okutusupportinga twagala gula bidongo bya crusade zaffe zayimirira ng'ate omulimu gwaffe kulangira revival nze bannange omulimu gwange si kusumba kanisa eno gye mundabamu naye bannange omulimu gwange kugenda kubuulira njiri kulangira revival ku kyalo kyekivola twagala emmotoka gye tusibako emizindalo gyaffe n'emizindalo emirungi nga ngenda nvuga kimotoka kyange mpaakinga wali bakira nangirira enjiri Mukama yamanyi naye nze ngenda kubeera ntambula bwentyo kudde eno mujja kundaba buli district ku district kyalo ku kyalo nyumba ku nyumba ntandika okufuluma Uganda ngende mbulire enjiri era ekkanisa eno ng'egenda mu maaso kubanga ekkanisa yegenda okubeera ng'etu empoweringa yegenda osigalamu ba intercessor b'amaanyi yegenda osigalamu ebintu eby'emaanyi ebigenda maaso nga bikolebwa n'abasumba b'amaanyi nga basabira obuweereza buno era bwengenda obeera nga nkola so tubeegayiridde mwenna abandaba muyimirire naffe mutukugula ebidongo twagala kuzimba essomero lya orphanage twagala kuzimba eddwaliro naye tugenda tandika n'essomero omwaka guno ogujja kubanga nteekamu ssente nnyingi nnyo mu kuweerera abaana beeyongedde luli mwaka guli taamu eri twalina abaana 32 nga betuweerera awamu ng'ekyaki naye fonna awo abaana beeyongeredde ddala okubeera abangi kitumenya of course waliwo kiraasi nga zo tosobola zisoma dde kati kitumaliriza nga tuleetedde okubeera nga tugenda batwala mu bisulo kati kitukostinga ssente nnyingi so twagala tuzimba essomero eryaffe nga ate nga liri ku musingi ogw'obulokole
ate era nga lyagala Katonda nga lisomesa abaana ebyensi n'ebyomwoyo. So tubegayiridde mutujoyininge tubeere nga tuzimba essomero eryo okutandika n'omwaka ogwo gujja tulitandika ezo zonna zowulya bills ebyo byonna byowulira nga tubagamba kati nga okugula ebizindaalo buli essomero gwonna mukisa gwo gwayimirira naffe. Mukama bawa omukisa mbeere bulungi mweraba. Webale nnyo webalire ddala omulabi waffe yeekumidde ku channel okutandikira ddala eri gye twatandikidde ddala. Kansooke nkujukize bannaffe aba ML Melody Events baga balina quality and affordable sound, balina emizindaalo, balina stage, balina amataala, balina badijji abakabi ate nga sound waabwe mulungi ddala, balina amataala, emizindaalo giri gyennyini egyalagirwa egya beesi n'emirala. Bakwiseemu ku ssimu oba bafollowing Facebook, Twitter, WhatsApp. Enamba eri 0750688150 oba 0787654994. Ngenda kuza mwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda tugenda beera awo mu Mbale ku kisaawe kya Mbale SS Playgrounds. Ngenda kuza omwezi mukaaga. So woba olina gw'omanyi ab'e Budaadiri, ab'e Buguusege, ab'e Naziwa, eyo yonna mujje mubeerewo awo. Manyi nabagamba nti emirimu gyaffe emirala tukola oba tutambula boda ku boda wona kati nze nganze omuntu ntera okukola firimu zange kati ngenda beerawo awo ne show ng'ennaku z'omwezi mukaaga ku kisaawe kya Mbale SS Playgrounds. So mbaaniriza abaana mukulikeyo ku masomero. Eno Yuginawo TV nze Stone M abaliwo n'abaliddawo munzijukiranga tusinkane mu vidiyo eddako. Temwerabire okusubscribinga, okulayikinga n'okusharinga. Akuma atakumira mpeera tusinkane. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Gireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugumu litandise.